Yes, tukaniriza nateera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi pampita ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior kuba nti weekubira ono 24/7 tusigala tutambula ffenna mpola nkugamba nti big up on yourself when you subscribe nawe atanaba kusubscribe ngamba nti subscribe na tutambula ffenna mpola tutugende mu maaso. Now Zari alina byabadde agamba abawagizi ba Bobi Wine kogatane Bobi Wine nga alina ebibuuzo byayagala bamuddemu mpola kuba ye agamba nti ye tonyeke yaketa sobola kuba nti Bobi Wine afuuka president n'olwekyo nga abawagizi ba Bobi Wine bagamba nti Bobi 2021 ye president w'eggwanga alina ebibuuzo byababuuziza era ng'olunaku lwaleero njagala mbaletereko omwana muwala amanyikiddwa nga Zari the boss lady Musoga mwene all the way from Jinja abeere nga ababuuza ebibuuzo naawe olibaddemu kuba nti omuddamu kimu ku kimu mu comment section awo atutambule ffenna subscribe kwatanaba kuba subscribe ngamba nti big up on yourself. Zari, come over and then tukomewo mpola. Hello. Tell everybody. The boss lady is live. I'm in my office, so I'm gonna have some work going. Letter to recall, cash deposit, rent. Okay. Come on, guys. Come on, guys. I'm just waiting for some people so we can get started, so we can start this party off. Demo office yange, so I'm going to be doing a bit of work and speaking because I can focus on speaking and working at the same time. I'm not those types of I will get an you know, so just bear with me. Weekly report from Darren. Thank you. Mail received with thanks. All right. Mail received with thanks. Thank you. I need to download this attachment. Okay. All right. I see we almost have almost 1,000 people on here. Let's get to the points. That's a payment for. Okay. No. Come guys. Come on. Okay, to indicate, right? Anthea. Just give me a second. Could you ask Tina to get me some water, please, for my coffee? Tina? Yeah, is she there? No, she's not here. She didn't come in today? Ooh, Mondays are so difficult for that one. Okay, give me some water for my coffee. All right, thanks. All right, guys. People are like, Toba attention, Toba Vuma Tokolachi. Sorry, I'm gonna have to lose my gum. I'll choke. No, I'm not gonna give anyone attention. I think Echkulu Chabiona, Mr. Kunet, is it very urgent? Yeah, I am. But is it urgent? Can I talk? There is a power issue in computer lab on always since last Power week. issue in the computer lab. I'm gonna call the It's electrician. not the heater or anything. Something wrong with the connections that it's. I'll call. Hello? 1 second. Yeah.
Sanyani, Andaman is gonna get paid. I sent messages to Alex already. Yeah, okay. No, I'll remind her. I'm coming. Okay. No, I'll call the electrician to have a look. Yeah. All right. Thanks. So, ensonga enkulu si kuvuma bantu. Nze ndwawo kuvuma. So, I think the question here is, do we know Zari? Okay, in person. Forget the Zari Getulaba when I post my pictures slaying, or the Shampompo life, or me being in my office. Kubanze guno gwe mdala gwange wano wentudde we netundira movement gwa malaya wano guno mdala ngwagala nze ngufiira ko sisobola kuvaawo wano kati naye bw'oba olinayo mdala gwe gw'olaba nti gwe gukolera beera okwo oba malaya bwo si kikulu ekyo si kikulu. Do you know Zari gwoyogerako gwoyongera ku gundi n'ovuma nga tondabangako ndaba ku social media? My name goes far, far, far. My name, erinnya lyange lituuka wala nnyo nti some people oli ne bw'abanga ayagala okuvuma akutunulira butunuulizi n'akutunuulira n'embeera zo ne lifestyle yo wallahi nga talina watandikira era abo ab'obwongo obutono in most cases be bakola ki be bavuma abantu. So for me, looking at people in different parts of the country or abali mu diaspora or wherever mwenayo muli nti muyingira ku Facebook okuvuma abantu tuleme kwogerako kye twagala okwogera, it's not really gonna change my lifestyle yadda kati ni bwe kati tekigenda kunkyusa ng'omuntu, tekigenda kunkyusa who I am, a business person, a mother, tekigenda kunkyusa mbwa malaya bwe muvumamu, tekigenda kunkyusaako kintu kyonna okitegeera. So gye mwogerera kambuuze. I'm going to give an example. Some people, I'm not going to be mentioning people, because it's not even necessary. Abamu kumwe muli mu diaspora, oba muli ba refugee, kankubuuze, when last were you in your own country? When last have you attended a Christmas family gathering in your country? When last have you actually attended a funeral in your own country? And when last did you leave your country okuddukireyo gye mufuna embizi za government mu council flats bwe babateekamu kuba you declared yourselves as refugees? Mwazadde emisango gye muva ewammwe mu nsi yammwe ne muddukireyo ne munoonya obutuuze ne baba bu council flats butini bwe buti tositolina nawe weekyusiza babawa ne gundi babawa free MBs ezo ze mutuulako olunaku lulambo olw'okuba olina akakompyuta oba olina aka smartphone n'olowooza nti olina right evuma abantu because they are raising their issues. Temulina right etusirisa. I am not for NRM, I am not for People's Power, I'm not for FDC. I'm going to tell you something. I am a citizen of Uganda. I do not need media to tell me what to do. I am media. I am the platform. And I'm going to use my platform okwogera ebintu bye njagala okwogera. Okay? Ebyo bye muvuma abantu nti mubakadde, ebyo si bivumo, bye muvuma abantu nti gwerete ekikakyo. Gye ekikakyo tandikira ku nnyoko, baganda bo basenga bo bonna obateekewo naawe omukadde. Tulabe ani asinga okunyirira. Ebyo si bivumo. Let me tell you guys something. A whole lot of people are misinformed. A lot of people actually don't even know what your party stands for. And I'm speaking to the PP people. Kambabulira ekintu kino, omuntu bw'abeeri n'asaba credentials ne muvuma nti mwe muvuma nnyo, you're not giving us answers. You're not giving, ate mu kitwale sinze nzeka atamanyi credentials, sinze nzeka bangi nnyo tebamanyi credentials ezo. So when a person like me who has a platform and a citizen who has rights to voice my voice, wenvayo neŋŋamba credentials, twagala credentials oba kale kubanga saavuma. Let me be very clear, live yange ekyaliko saavuma muntu yenna, nayogera ekigambo nti omuntu alina credentials. Fine, omuntu waba alina credentials kuba you guys, that is your small god, that's where you believe. Yingira mu live, you know what you're supposed to do? Omuntu alina amagezi kyakola, oyingira mu live n'ogamba nnyabo malaya gw'omusoga wasaba credentials zizino, n'otandikira ku emu mpaka ku 10 or A up to Z. No enlightening and it's not the credentials. Do you know what that's gonna help you? Omanyi kigenda okuyamba? N'abadde tamanyi olw'okuba omuwadde answer, ajja kusala eddiiro ajje newammwe gye muli olw'okubanga omuwadde amaanyi, omuwadde ekyokulabirako, omuwadde some kind of
security omwade some kind of assurance nti bowaayi gundi ono points ze baatuwadde ze zino. But what do? Get on a live ne muvuma biki oyogedde kiri tebiriyo. You talking about Basogas being stupid kambabuzi. Abasoga okubeera abasiru. Obululu, you making it tribal now. You making it tribal. Let me ask you something. Obululu bw'abasoga obote mubwagala. Obululu bw'abasoga obote mubwagala. Nkwata abasoga bange bonna n'obusiru bwaffe. Tubaviire tunoonyeko gye tulaga oba tukole party yaffe mbw abasoga muli basiru. Don't you need those basogas? Ne waba musoga omu ng'obadde n'obululu 99. Omusogo omu najja n'ayongerako akake kakuwa 10. Don't make it tribal. Don't make it tribal. Abasoga tetuli basiru. And let me tell you something. The city musoga, but I'll tell you this. I'm proudly a musoga now. Omanyi lwaki? I was raised by basoga. Nze abasoga be bandera. Abasoga be bankuza. Abasoga be ban... They made me who I am to be able to move to the city okulaba Kampala chicheri. Singa tebaali basoga abo. Era temwali baddeyo na Zari ajja okubawa ekituufu. You need these basogas. You need these basogas. Stop making it a tribal war. It's not a tribal war. Abasoga bange nja bakwata bonna. Mwena abasoga abali ku live eno. Tiena mube intimidated n'abantu. Kodi bali tuvuma obusoga edonkomado kodi badeta chedo. Don't allow it. Titujja kulekera okwogera bintu olw'okuba abantu bali tuvuma olw'okuba abantu baliko bamutuli basiru tuzira magezi fena tuli bantu. Ate omuntu yena olina right oba oli kwenda Museveni je wa Museveni oba oli kwenda Bobi Wine ja ewa Bobi Wine ezira muntu ajja kuba mbuboje eno tuida kuita tuida kuba tuida kuvuma ife tuvuma ino muvuma kiche mulivuma mbumalaya. Those are recycled world. Ba ancestors baffe bakyulira ekigambo ne bazadde baffe nabavaawo naffe tukiwulidde n'abaana baffe abajja bagenda kiwulira. Ebyo ti bigambo muli kuvuma abantu oti basiru. Timwenda bululu bw'abasoga mwe abali kwefula oti muli bagezi. Oli eyo muka council flat ne MBs zo eza government. Oyogera ku bataata b'abaana bange. Kankubuze gwe. Ivan Stemwanga we yali atulago wali osobola okutulawo. Tata Tifa watula waise gwosobola okutulawo. You can't. Obamalaya bw'ovuma abantu gwe nga nakuwadde chance ongule for a night. Can you afford me? Can you afford me? Look at your life. Mwaddukireeyo okumanya mwaddukireeyo. You know what's happened to you guys? You end up n'ebikazi ebikadde ebizungu ebyalemerera somehow ensi ebyo nebibabudaabudireyo kuba mwadduka ewammwe mwadduka misango. Abantu abali ku social media kuno abantu abalina emirimu gyabwe nga balina lifestyles zaabwe nga balina families zaabwe tobasanga mu ntalo zino za kisiru kuvuma abantu babasingako. Balina ebyokukola mmwe mwadduka ewammwe mwazza misango mulina abatemu. Some of you are murderers, rapists. You ran away. Mwadduka misango kati mwala government eriko bagisuule musobole okuyingiramu. Omuntu akubuuzizza credentials muwe credentials kiwe n'abalala okulabirako nti pate eno bannange gyeri era tugenda kukola ki tugenda gijoininga ora credentials. Kati njagala nkubulire nti Kyagulanyi bw'aba afuuse president tagenda, he's not going to look anywhere okufuna bani bateeka mu cabinet ye nedda. He's going to look mumwe ba comrades abamulwanira entalo mmwe bagenda okuteeka mu government. Kati you guys temwogerwako. You're fighting for democracy. You're fighting for human rights. Do you know the meaning of democracy and human rights is when everyone can exercise their right as a citizen and say and do chebawulira nti kyekyo. That is democracy and human rights. You're misusing the words. Mukikyuseemu. Bwe tuwanga tuwogerako katono wetu ne muvaayo ne mutuvuma. Mwe ba comrades mwe bagenda okuteeka mu cabinet nga ba minister. Tunaddayo okwogera ffe. Are we gonna talk? Are we gonna talk? Kuba kati tuogerere eno omukyala zenze siri wa NRM ze siri wa People's Power nze ndi citizen platform yange ngenda gikozesa ku educating abana Uganda. Omuntu ayogeddeko mumuvumye mumintimidatinzi. Kyagulanyi bw'ayingira talina gy'agenda kujja ba ministers be era agenda kukwata mmwe ba comrades abamulwanira abateeke mu cabinet. Tunaddayo okwogera.
muntu intimidating nga temunnayingira mu power bwe munayingira omuntu nga alabi bwe munayingira mu buyinza tunatuulawa tunalya tunayogerako kubanga lwe tunayogerako tujja kuvuma obwamalaaya ndi ku mudaala gwange gubalage omudaala gwange guguno eno ofiisi yange wano wenkolera obwamalaaya nensasula fiizi z'abaana nendisa famire yange nange nerabiriramu omuntu wano wentudde ku mudaala gwange mu abantu abatuvumira mu diaspora abakazi ngaffe temusobola kutusisinkana nti onkwane tolina nawonsanga tosobola tolina wonsanga kugwe onkwane ng'anvumireyo obwamalaaya ne bwenkuwa nkugambye night stand emu can you afford me muli eyo gye mwaddukira na bikazi byammwe ebyo bizunguzungu bikadde ebyo biri eyo those desperate ones aba nedda nze ngenda kwogera you will not stop me ndi muyimbi am I an artist ngenda kubeera ne shows nti zigenda kuflopping olwokuba mwanjogeddeko am I an artist what am I selling nina TV show nti ratings zange zigenda ku dropping you guys will never oh okay all right yeah nti temuja kuddamu kulaba shows zange ndi muyimbi nti temuja kuddamu temuja kujja ku shows zange oba temuja kulaba TV show yange ejja ku dropping ratings ejja kugwa I'm not selling anything to Ugandans I'm not selling you anything mbawa mazima I'm not selling mumanyi nti abayimbi mwebali batya okwogera I was speaking to a few of them last night batya okwogera olwokubanga bwe nayogerako bajja kunkuba amacupa ku stage tebajja kujja mu show zange musiki wange baba omusajja atwa mukazi watunanga naalyawa nze nabagambye nze situunda I'm not selling anything eyo gye muwoganira eyo nga musiiwuuse bwonna obuviri samona njagala okwata ebizigo biteke ku DHL obiweereza abaana abo abalooza nti bo bavuma nnyo usikine ekusiiwuuse bwoti ne bwogikalakata bwoti evaako bagiyita evu you dropping ashes when we scratch your skins muddaawo plastic surgery buli mukazi mulungi yakola plastic surgery bw'abeera nga mulungi alina ne ssente malaaya mulekerawo okulimba abawala abato nti obwamalaaya butunda njagala mbabute nakyogere ne ku Snapchat yange jjo obwamalaaya buno singa butunda singa abakazi bangi nnyo especially awo e Kampala singa abakazi bangi nnyo balina ssente ate nga bali bulungi nnyo bwabamalaaya obwamalaaya tebutunda si buli mulungi nti yakola plastic surgery si buli mulungi alina ssente nti yafuna ssente mu bwenzi nabagambye ku Snapchat yange jjo our shit gets out there you know why ife tuli ba public figures so our things bivaayo naye ng'ate mmwe abatali mu public mmwe abasinga okola obwamalaaya naye olw'okuba nti temuli mu public tebifuluma fe abali mu public n'obwamalaaya tubukola kitono kuba tutya bijja kufuluma naye mwe atalina gwe abamanyi mukola obwenzi ne musulawo tebabatumye mwesitukidde nedda do not intimidate people nze situunda music nze sikola ku TV and I don't need the media I'm bigger than so many media houses in Uganda I've told you I am